بعد tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala abuwongezezza nga tukyali balamu. Tumusaba Allah asse okusaasira n'emirembe bidde eri Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam eyatugira n'eddiini yaffe eno ey'Obusiraamu. Tumusaba Allah obuwangaazi bwaffe bwe tusigaza ku nsi kuno abutufuulire nga bwakumugondera. Teriyo Allah kyawa muddu mu nsi nga kirungi nga kumumanya. Buli lw'otegeera Allah eyakutonda n'okola ebyo Allah bye yakulagira okukola, oba olimu abo abawangudde edduniya n'akhira. Tukole ebintu ebituufu mu kiseera ekituufu, ate tukozese chansi nga tennaba kutugendako. Bangi Allah tuwadde chansi tukoleremu ebinaatugasa ku dduniya ne ku akhira, chansi ezo ne tuzizannyisa. Kyava Abawalabu baga nti tu'rafu ni'am ba'da zawaliha. Ebyengera abantu babitegeera nga bimaze bagendako. Bw'abanga Allah akuwadde chance ey'okuyingira omwezi ogwa Ramadan, fuba nnyo nga bwe kisoboka okoleremu omugaso Allah gw'ayagala. Fuba nnyo weefeeko okozesa obudde buleme kugendako. Obudde butambula, obuwangaazi bwaffe busalika buli kiseera. Fala takunu minal ghafilin. Weewale nnyo okubeeramu abo abagayaavu abeegayaalirira, n'ogayaalira obulamu bwo obw'edduniya n'obulamu obw'akhira. Ekyo bategeeza nti wala takunu ma'al ghafilin. Weewale nnyo okulaba ng'obeera mu bantu abagayaavu, esswala ne zikuyita nako ez'olunaku, ebiseera ebisoma Qur'ani ne bikubula, ebiseera ebireeta ku adhikaari ne bibula. Wala takunu ma'al ghafilin. Fuba nnyo wejjemu abo abagayaavu. Olina okukimanya nti al-ghafla, obugayaavu, sifatu li ahli nnar, kitendo ky'abantu Allah bagenda okuyingiza omuliro. Naye wama aktharu al-ghafla fi hadha az-zaman, ng'obugayaavu buyitiridde nnyo ku mulembe guno kwe tuli. Emikwano gitugayaaza ne gitujja ku Allah, amasimu gatugayaaza ne gatujja ku Allah, lahu dunya, ebyobwagazi eby'ensi, betingi, bitujja ku Allah ne tugayaala, ne twerabira nti ekiseera kyonna Allah tumusinkana. Ate buli ssaawa eyita, olunaku olukya, obuwangaazi bwo busalika. Weeyongera kusemberera ntaana, weeyongera kusala ku buwangaazi bwo, tolowooza nti bwo tebujja okuwangaala. N'olw'ensonga eyo al-ghafla, obugayaavu, sifat min sifaati ahli nnar, kyekimu ku bitendo mu bitendo by'abantu b'omu muliro. Tubeere nga tuteeka amaanyi mu kukola ibaada Allah ze yatutuma, ze yatulagira, eziriko enjigiriza ya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Twetegekera okuyingira omwezi ogwa Ramadan ogutakyasukka nnaku 7 ennaku ezibulayo, okuggyako nga tugenda kubeera nga tulimu abo abagenda okusiiba. Twongere nnyo okumusaba Allah ayu'inana, atuyambeko, atusobozese tubeeremu abo abagenda okuguyingira.
olabanga ebula wiiki naye obuwangazi obuli awo buwanvu, era Allah basobola okutwalirawo bangi. N'olw'ensonga eyo yitiriza edduwa okusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akuteekamu abo abagenda okugusiiba ate aleme kukuleetera mbeera ya bulwadde. Mulimu ayinza okwegomba naye Allah n'amuleetera obulwadde, fayamurad, Allah n'amuleetera ekirwadde ekimwezingako awo. Bantu bagenza okusiiba, baabo batambudde 10 nga tannatandika, baawo bamazeeko nga tannatandika. N'olw'ensonga eyo okusaba Allah subhanahu wa ta'ala okutuyambako kikulu. Omulundi ogwayita twali twogera ku khasa'is wa fadail shahru Ramadan, ebyenkizo n'ebirungi ebiri mu mwezi guno ogwa Ramadan. Twakoma ku kigambo ekigamba nti Allah subhanahu wa ta'ala aggulawo emiryango gy'ejjana mu mwezi ogwa Ramadan, emiryango gyonna 8 gye twalaba, era twasimba nnyo essira ku mulyango gw'abazadde. Mu miryango gy'ejjana mulimu omulyango nga gw'abazadde, mulyango gy'ejjana mulimu omulyango nga gw'abasiibi oguyitibwa Baabu Rayyan. Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gwe yannyonnyola mu hadithi ya Sahal n'atulaga nti Allah agenda kukoowoola abaddu abaasiibanga nga bayingira omulyango oguyitibwa Baabu Rayyan. Naye Nabbi yagamba nti idha dakhalu, bwe balimala okuyingira, ogulik, omulyango ogwo guliggalwa, falam yadkhulu ahadun illa as-sa'imin aw illa as-sa'imun, teri agenda guyingira mulala okujjako abo abaasiiba. Osabanga nnyo Allah mu kusiiba, enjala n'etakulumira bwereere, ennyonta n'etakulumira bwereere. Leka kubeera mu abo abagoberera abasiibi, wabula beera mu basiibi. Osiibe nga n'ebiyungo byo bisiibye. Baddu bangi abasiiba nga bawuliriza music, atadde headset matu, ali kadongo kamu, ali mu mmotoka atumbudde music. Bw'oba osiibye, siiba n'ebiyungo bisiibe, obutageya, obutavuma, obutawaayiriza, obutabeera bakubira lwali. Akati bw'oba osiibye, siibira ddala, kubanga ejjana nzigule eri abo abakola emirimu emirungi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti idha dakhala Ramadan yunadi munadi minas sama, Ramadani bweyingira Allah aleeta omukowooza akoowoola emyoyo gyaffe, n'agaa nti ya bagiya alkhairi akbil, owange gwe ayagala ebirungi, abirulunkanira, ayagala ejjana, akbil, ebirungi bya Allah bizze bikole. Ya bagiya alkhair, owange gwe anoonya okusonyiyibwa, akbil, yolekera eri okusonyiyibwa okwo. Ya bagiya alkhair, awange gwe anoonya ejjana ya Allah, akbil, yolekera eri ejjana ya Allah nzigule. Omukowooze n'atukola n'agaa nti wa ya bagiya shar aqsir, owange gwe ayeedibaga akola ebikyamu, atayagala kusaala, akyali mu mazambi, aqsir, mwana wattu kendeeza, guno mwezi gwa kusonyibwa. Ejjana Allah bw'agiggula, yuzayinuha, agiwunda mu mwezi ogwa Ramadani, agituwundira Allah. Bwe kuba kugikola, kugirabisa bulungi, Allah n'agyongera matiribona, naye ng'agikolera ffe abasiibi. Walidhalika omwezi ogwa Ramadani bwe guba guyingidde, mwannyinaze omulungi,
omwagalo omulungi akbiru ila alkhair yulekera okole ebirungi wenyiikireko weefeeko wejje mubugayaavu ate buli ibaada gyokola saba Allah kuyambeko nga ne Ramadani bebe ewedde ogikole ki ogisigaleko emiryango gy'ejjana Allah subhanahu wa ta'ala Allah gituggulira ejjana Allah n'agituwundira tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala ateekemu abo abagenda okuyingira ejjana agituyingize era emirimu gyaffe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga agikkiriza mu byenkizo ebiri mu mwezi ogwa Ramadan anna lillahi fi kulli layla utaqa'u minan nar buli kiro mu biro eby'omwezi ogwa Ramadan Allah alina abantu basonyiwa n'abajja mu muliro likulli layla utaqa'u minan nar buli kiro Allah asonyiwa abaddu n'abajja mu muliro ebiro 3 kya buswavu nnyo omuntu okuwangaala ennaku ezo 30 Allah n'abeera nga tamusonyiye n'abeera nga tafunye kusonyiyibwa okwo okuva eri Allah bw'abanga Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli layla minhu utaqa'u minan nar buli kiro alina bajja mu muliro fuba nnyo nga tuli mu mwezi ogwa Ramadani osabe nnyo Allah akutaasa omuliro Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar oboge nti Allahumma a'tik riqabi minan nar Allah nkingiriza omuliro Allah ensingo yange gite eve mu bantu bo mu muliro fa akthiru min hadha ad-du'a itiriza nnyo edduwa ezifaanaganako bwe zityo ezeekingiriza Allah okuyingiza omuki omuliro era jje ensingo yo ereme kulaba muliro abamu balina biriivu egamba nti ekyo Allah akikola buli kiro ku lunaku olwokuna eyo nsobi mu mwezi ogwa Ramadan likulli layla buli kiro utaqa'u minan nar Allah alina abaddu bajja mu muliro n'abayingiza ejjana abalamu n'abo abakola ki abaafa tuyitirize okubasabira eri Allah abasonyiwe kasita baabanga baafa nga basiraamu obanga baafiira ku tawhid ne bafa nga basiraamu tomala budde kulaajanira Allah ku muntu gw'okakasa nti maata ala shiriki yafiira ku ki ku shiriki oyo Allah yagaa nti inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi Allah tagenda kusonyiwa yenna amugattikako naye omuntu afiiridde ku busiraamu hatta wa in kaana mukassiran newankubadde omulaba abaddemu obugayaavu ayinza okuba abadde mukyala teyeebikirira bulungi naye nga mukyala munna tawhid asaala takola shiriki sabira eri Allah ayinza okuba abadde akola ensobi ezimu ez'enjawulo nga bwe tuli abantu bingi ebitukola ki ebituyitirako kyova olaba kyakabenje nnyo okwebala nti nze eri Allah ndi 10 ku kiki ndi perfect oyo taliyo ali perfect Allah yatuuka n'otuga nti wala tuzaku anfusakum temugeza ne mwetukuza ne mweraba nti mmwe muli bawaggulu oba mwatuuka mwamalirira kati n'olw'ensonga eyo okusaba Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe kyajja mu hadisi ya Abi Umama anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala lillahi inda kulli fitr utaqa'u minan nar buli wetusibulukuka Allah alina abaddu bajja mu muliro okusiba omwezi ogwa Ramadani Allah atusangulako ebyonoono ekyo ka Allah okuwangaza Ramadani ila Ramadani nakujja mu Ramadani yayita yalastiya nakutuusa mu Ramadani ero eriwo ekyo kyokka kyankizo Allah akukola ki Allah akusonyiwa n'olw'ensonga eyo tuyitirize nnyo okusaba Allah al-maghfira okutusonyiwa
abantu abasinga bakwata hadith naye abamanyi baginafuya yajiramu ebigambo ebiga nti awaluhu rahma wa awsatuhu magfira wa akhiruhu ituku min annar, nti ennaku 10 erisooka za rahma, era ogenda okulaba abantu nga bamazeeko 10 naga rahma tugimaze. Bwe tuyingira 10 eryokubiri oli naga nti magfira, 10 eryokusatu nti ituku min annar. Ramadani yonna min awwalihi ila akhirihi magfira wa rahma wa ituku min annar. From the start up to the end, Allah asonyiwa, asaasira, atujja mu muliro. Lekaga nti 10 rahma, 10 eryokubiri magfira, 10 eryokusatu itiku, zonna ezo ennaku z'olaba zijjuddemu ebirungi ebyo. Rahma, kusaasira kwa Allah, magfiratuhu, okusonyibwa kwe, atusonyiwa Allah, al-ituku min annar, Allah atujja mu muliro ennaku zonna. So leka kufuula za nkizo mbwe 10 erisooka rahma, eryokubiri magfira, eryokusatu ituku min annar. La, ennaku zonna Allah asonyiwa, asaasira, ate atujja muki mu muliro. Atuweefubeeko ng'osaba Allah okusonyiwa, okusaasira, okukujja mu bantu b'omuliro. Allah buli wakusonyiwa n'akusaasira, ebibyo biba bimaze okuggwa. Teriyo kisinga ekyo nga Allah kusonyiwa n'akusaasira n'obeera nga togenda kuyingira muliro. Kiregeeza ofunye ekifo kya waggulu mu bifo by'abantu abagenda okuyingira ki? Abagenda okuyingira ejjana. Tuli ffenna mu bimu ebirungi ebiri mu mwezi guno ogwa Ramadan, anna man qaama fiihi ma'a al-imaami, omuntu yenna ayimirira ne imaamu hatta yansarifa, paka imaamu lwamaliriza, kutiba lahu qiyaamu layla kaamila, awandiikibwako empeera z'omuntu ayimiridde ekiro kiramba. N'olw'ensonga eyo nkukubiriza okubeeramu abo abasala ne imaamu hatta yansarifa, paka imaamu lwamaliriza. Limaadha tansarifu qabla al-imaamu, olaga wanga imaamu tannamaliriza. Mulimu abeerimba naga nti witiri nja kugisaala ekiro, naga nti witiri bwe nagenda eka, naye ofiiridde obulungi bw'okusaala nani n'okumaliriza nani? Maliriza ne imaamu. Bw'omaliriza ne imaamu ekiro bw'oyagala okuzuukuka zuukuka osaale, wabula toddamu kusaala witiri. Ky'omukisa omulungi essala y'okusituka ekiro naginnyonnyola essande eri eyayita, ne njogerako amateeka agagifuga, nadde omuntu lwaddibwamu okusaala kasita aba nga tasadde witiri. Abamu bagenda ne baga nti aba osaala witiri oba omaze okusaalira ddala, toddayo kusaala sola ya kiro. Hadisi ya Aisha radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alayhi wasallam salla al-witri qabla, Nabi yasala witri nga amaze okukola ki? Kusaala isha. Tuli ffenna fastayqadha min al-layl, nazuukuka ekiro, fasalla rak'atayn, n'asaala raka 2 jalisan, yazisaala atudde. Kubanga Nabbi yali mulwadde, yali alumizibwa nga alina pain. Kati bwe yasituka ekiro, fasalla rak'atayn, n'asaala raka mmeka? 2, kyokka nga yasadde witiri kabla yanaama, nga tannaba kwebaka. Tuli ffenna fadalla hadha alhadith, eyo hadithi neebeera ng'etulaga nti okusaala ekiro k'oyo asadde witiri akkirizibwa okuddamu okusaala ebbanga lyamala nga tagasse witiri 2 fi laylatin wahida, mu kiro kitya kimu. Sanga bayimaamu abafulumya fatwa n'obukambwe, tokkirizibwa eyo bida.
ebeera etya bidaa nga nabbi yakikola? Abantu b'ennaku zino ddala abawalimu ab'emizindaalo ekigambo bidaa kibanyumira nnyo. Olwaba balaba n'atayambala nkofiira ne bagaa oyo munnabbidaa tateekako nkofiira. Kigambo bidaa kireme nnyo okubanyumira. Tegerekisi ekigambo bidaa omuntu alina okukifulumya nga ddala akakasa amateeka agakikola ki, n'omuntu gwakifulumyako nga ddala akakasa nti ddala munabbidaa. So si bino ebamu bemubeeramu ku lwali lwa social media n'okunyumirwa okukwata obuzindaalo n'okwefuula abamanyi okufulumya fatwa, buli omu gwe mulaba muyita munabbidaa. Bidaa ebalibwa ku muntu nga ddala tumaze okwekenneenya nti ddala omuntu oyo munabbidaa wa yad'u ila bid'atihi, era akoola abantu ng'abazza eri obubuze. Netugamba nti fulaan mubtadi'un, era nga twewaza abantu obutamuggyako irimu n'okumwegendereza akabenje kaalina eri eddiini y'abantu, kubanga eddiini erina okukuumibwa. Mu bimu ebigikuuma be bamanyi abatangira omuntu nti fulaan yad'u ila bid'atihi. Tuli ffenna naye so si mmwe abanyumirwa obunyumirwa okuyisa fatwa nga n'abamu temunnaba kutuuka, temulina ahliya ddaala liramula. Abatalina ddaala liramula musomese nnyo fadaa'ilul a'maal, okwagazisa abantu okukola emirimu. Ebyobulamuzi mubirekera abo abaakuguka mu irimu eramula, abamanyi kawaid ash-sharia, abamanyi usuliha, ebikolo ebyeddiini, bamanyi umumu wa khusus, bamanyi mutlaq ne muqayyad, an-nasikh wal mansukh, bamanyi al-khas wal aam, bamanyi al-zahir wal mubayyan wa hakadha. Yesu si muntu kumala gajja olw'okuba bamutikkira ku matikkira ku institution ez'enjawulo, olw'okuba asobola okwambala ejjubba n'alamula mu bantu. Ebyo ebimu ebituzizza emabega mu ddiini, kumala galamula buli ekikuyita mu maaso. Bintu ebimu byetaaga okwetegereza n'okubanga ddala mu butuufu oli ku ddaala erituuka ku nsonga efaanaganako bwetyo. N'olw'ensonga eyo tetusobola kulamula muntu azzeemu kusaala kiro ng'asadde ne imaamu, tuli ffenna ne tugamba nti akoze eki? Akoze bidaa. Kubanga Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu bulamu bwe yakirina. Hadisi eri mu Bukhari, yasaala nabbi witiri nga tannaba kwebaka. Bwe yazuukuka ekiro yali asuubira nti tajja kusituka. Bwe yasituka ekiro fasalla rak'ataini jalisan, n'asaalayo raka bbiri ng'akoze eki? Abavunuzi ba hadithi baga nti hatha dalilun, obwo bujulizi obulaga ala mashru'iyyati, okukkirizibwa okuddibwamu okusaala ekiro wadde omuntu yasadde ki, wabula ekimugaana okukolebwa kwe kuddamu okusaala ki? Witiri. Kubanga nabbi yaga nti la tajtami'u witrani fi laylatin wahida, witiri bbiri tezisinkana mu kiro kitya? Mu kiro kimu. Katusobola gamba nti omutakkirizibwa kusaala mutlaq. Kati singa abayagala kusaala salatul haja, yasadde witiri, ayagala kusaala salatul haja, madha takulu lahu? Ng'ogamba oti bw'aba ayagala okusaala salatul istikhara, ogamba otya nti okusaala ekiro tekukkirizibwa kuddamu kusaala? N'olw'ensonga eyo fantabihu, naddala abavubuka ab'ennaku zino tumanyiwa we tukoma mu irimu n'obutamala galamula. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti innahu man qaama ma'a al-imam, omuntu yenna ayimirira ne imam hatta yansarifa, paka lwamaliriza, kutiba lahu qiyamul layla, awandikibwako ekiro kiramba. Laba obulungi bw'ofuna okuwandiikako empeera z'omuntu asadde ekiro kiramba. Naye ku mulembe gwaffe guno waliyo omuntu asobola okusaala ekiro kiramba? Naye laba empeera Allah ze yatwagalize. Kusaala nani?
ne imaamu. Olw'ensonga eyo tunyiikire okulaba nti bwe tusaala ne imaamu ettalawiya bane tuyimirire. Waliwo akaseera akajja otuuka ng'okaddiye Allah akuwangaazizza, wali muvubuka tosobola kusaala ttalawiya, kati ate okaddiye era tokyasobola, kozesa akaseerako akashabaabu ak'obuvubuka, ng'okyali boy child, okyali girl child. Tutegerekese, bw'oba okyali girl child like Nantongo, saala, kaseera kajja kutuuka okaddiye nga you can't. Tosobola kusituka laka 11, mugongo gukuluma, magulu gagira gazimba, uyo kwagala kukola ibada, obeera mu kagaali, kati use your chance nga tennaba kukola ki, kugendako ng'okyali muvubuka, okyali n'amaanyi. Ensonga endala mu birungi ebiri mwezi ogwa Ramadani, anna al-umra fihi ta'dilu hajja. Omuntu Allah bw'amuwa n'akola umura mu mwezi ogwa Ramadani yenkanankana omuntu akoze hijja. Amakulu empeera Allah zaakuwa zenkanankana omuntu akoze ki? Akoze hijja. Mbakubiriza Allah bawadde obusobozi mukole umura. Umura z'ennaku zino muyassara, zaatwanguyirizibwa. Mujje mu kitongole kyaffe ekya World Travel tutambule nammwe mu umura. Abaagala okutambula ku ntandikwa n'abaagala okutambula ku nnaku ezisembayo bayingire mu biro biri ebisembayo. Omulyango ne World Travel muggule, n'abo abasobola okubasaabaza naye nze mbalagirira wemmanyi wenkakasa nti ojja kutambula bulungi. N'olw'ensonga eyo Allah bw'aba akuwadde obusobozi kola umura. Tegerekese, kwata $4 4,000, waliwo abajja okutwalira 2,500 kusinziira services zaabwe. Waliwo abajja okutwalira 1,500 kusinziira service ze bajja okuwa. Tolowooza nti hoteri zonna zenkana. Otutuuka e Makka waliwo abasula mu 5 stars gombo hoteri. Tegerekese, waliwo abajja okusuza eyo ng'omala ate kulinnya bbaasi atojje ku Kaaba. Waliwo abakusuza nga wano Kaaba gy'ofeesinzeemu. Tegerekese, awo ffe wetuteeka ebirowoozo omuntu asobole okwanguyizibwa. Osula wano nga Kaaba ogiraba, osulira ddala ku haramu. Kati kisinzira service oli bataganga baseera. Service n'okukulabirira nakyo kikulu. Tegerekese, kale owerindaazi bagamba batya? Buli omu waakola ki? Waakoma waakola ki? Waakwata oba waafumita. Oyagala donanti kya 5, oli wa sumbusa ey'ebibiri, oli wa paani, oli wa bikajjo, buli omu levo ye kusinziira ku finance bw'aba akoze ki, bw'aba ayimiridde. Naye kiro kigaana agenda kukola umura, genda naddala mwezi guno gwa Ramadani Allah akuwa obusobozi, genda obeereko eyo ennaku 10, ennaku 15, ennaku 2 oba mwezi gwonna oli mu kutendereza Allah. Olaba abantu bwe bakola ibaada, olabe neene ewaffe nti abantu bali mu muzannyo. Bantu beegayira bwegayirizi bantu bajje basiibuluke. Ate ffe wano futaali tulwanira mulwanire. Buli naagwa mu buugi, buli naagwa mu muceere, kubanga ebyokulya tebirabika. Ate abagufumbye ne bagutwala mu buveera. Neeraba e Makka ne Madiina bayigayirira jangu wano osiibuluke, naye nga bwe bagamba osiibuluke waliwo omuceere, waliwo enkoko, waliwo amata, waliwo entende, waliwo zamuzamu nedda akwafuta. Naye nga bagamba tuyambe ojja osiibulukukireko wano, tuulako wano kakyaya akayitingana obulungi. Naye wano ewaffe ojja ne ku muzikiti imaamu n'abagaba abasiraamu nsonyiwe. Leero tetwafunye muceere, siraamu ne beesooza ali naaga ekindeese kiki, senga sisaalidde awo.
bana abantu tuli bubi era nkubiriza Allah bawadde obusobozi mutuyambeko mulise ku basiraamu twenyigire empeera ninoomu ku mukwano gwange ennyo ono yengenda nakumumensioninga erinnya atuyambeko abasiraamu mukwano gwange mukyala bwoba olina obusobozi yambako ku basiraamu ku mizikiti egimu so si kuyamba dda whole Ramadan ndiyo osobola okugulayo obusawo 5 oba obusawo 10 kusinzira ku buki ku busobozi bwo abasiraamu ne balya ne imaamu n'akwata omuzinda n'agamba nti basiraamu munsonyiwe tumaze magalibi ekyo ekiyungu kyaffe kikalu so please Shamim Allah wakuwa obusobozi empeera ziri wano Uganda okuliisa kuba ki ku basiraamu mizikiti egy'enjawulo mu bitundu ebyenjawulo bwe bawanga wano ewaffe ekyengera we tuli abantu bajja ne babakubagiza ne babaga olwaleero obuugi butubuze njagala olowoozeeyo kubeeri ewaffe Bugerere ebukeeka be baleetera ebikajjo n'amapaapaali ng'ate epaapaali si lyengevu lyakususa oli n'aleetaawo empango z'ebikajjo n'azibakubira n'agamba musibulukukireko awo ne ffene ate nga tayengedde bamazemu kuba miggo bwe tubaanonga mu kibuga hiya kubanga wano tuli mu kibuga si bwe kiri nga tubonaabona n'okufuna akasawo k'omuceere akakkira 5 abantu ne bakaaba imaamu n'abagamba ne tetufunye muceere ne beesooza aga kiki kino munaku alabye abantu abamu basindika abaana mu mwezi ogwa Ramadani bajje basiibulukukireko wano basevinga ekiki hiika teri mmere eka akati baganda bange empeera wano mulamanzaani wano era senga nalina obusobozi obusobola okuliisa omwezi omulamba kye nalikoze saalyetaagize nakumala kunnyinyonnyola ye waliwo abantu Allah boolaba abawadde obusobozi bali mu kwemoola munfunire ebbaluwa ya imaamu muteekeko sitampu y'owetwale kakiiko konna kajje ndaba oba musaanira okuwa omuceere n'abatambuza oluusi no n'abawa kilo 12 agaseeka mugende nezo ninga Allah akuwadde obusobozi 20 kasawo noga nti bajeti yange ey'omwezi ogwa Ramadan milioni 4 zisobola okusibula omuzikiti kugimu ku mizikiti n'obakolera bajeti nga bo balya kilo 2 mwezi 25 waliwo abali 10 nagenda awo ekitemu mulamanzaani eri yayita n'enkyamawo nga basiraamu bakomplaining aga tukoye ebijanjaalo ku futaali waliwo yabaga nti ngenda abasiraamu batujooza abagagga yabagamba ngenda basiibulula naye tewabaawo omusiraamu yenna aleeta ku muzikiti awo ekyokulya kyembawa kyemulya kyembawo kyemukola ki n'abaga leero mujja kulya bijanjaalo naye omusiraamu eyasiibye omusiibulula otya ku bijanjaalo oyagala omukubya empi mu ttalawiya yonna ali mu kuba ejjagala alusa mumanyi ebijanjaalo nti bisiikuula alusa ku bimu ebireeta alusa okusiikuuka biki bijanjaalo era bw'ogenda mu baana b'amasomero bebakaaba ennyo alusa kyova olaba abantu babeera eno nga alusa bazijja eri masu kubanga bijanjaalo too much kyamisana kyakiki kigulu nigunuuli abasiraamu leero nobagamba mujja kulya kawunga bagoyeza akawunga abantu abatali basibe akawunga mulamanzaani ku siniya abantu senga bamanyi empeera eziri mu kuliisa kubanga buli muntu yenna aggweera ku muzikiti ayagala kukola ki ayagala kusiibulukuka alye bulungi akati nze meseji yange mbakubiriza Allah bawadde obusobozi
essente muzijje muzammwe. Laba Allah bwe yagamba nti wa fi amwalikum aya bwe gamba haqqu lisaili wal mahrum. Mu maali yammwe eyo gye mulina gye mwetisse Allah abalinamu omugabo ogwabo abeetaavu abasaba. Abantu mbaliise mu mwezi ogwa Ramadani balye bulungi. Nera be Makka beegayira bwegayirizi mujje wano. Nalabye ku mawulire simanyi oba kituufu kye baatusindikidde nti kabaka amanya omulangira ono alindiridde, ndowooza era alinga ye kabaka alindiridde okulya Namulondo nti yaweze, simanyi futaali mizikiti, simanyi ne donation, simanyi naye nalabye nga basindika messages. Ekyo kikyamu bwebanga Saudi etuuse ku level eyo abantu nga badde banoonya be baliisa, simanyi n'okwaziina emizindaalo. Mungu atukingirize abasajja bano abazungu abaagala okunafuya obuki naye ng'ate babunafuyiriza ku bakulembeze. Mukulembeze ayagala anyweze entebe ye ne bamuteekako ebiragiro ebikakkanya obuki busira, naye n'agondera. Nze awo mba ndekulira bulekulizi. Bwe mba omukulembeze nga ndaba omukulembeze ow'okuntikka alina amaanyi ankozesa ensobi y'obusiraamu ntakifo neŋŋayo kikoze eki sijja kusobola kutuukiriza. Ggwe otya n'ogamba abantu, for example n'ogamba nti omuzikiti gumu gwe gujja ng'okwaziina. Mulaba bw'ogenda e Dubai azaani ziri recorded. Teriyo mwaziinya ajja ku muzikiti nga wano bwe mulaba n'ayaziina nti Allahu akbar Allahu akbar. Adhaani ziri recorded. Kitegeeza omwaziinyi talinawo omulimu. Baswikinga adhaani eri recorded gye baamala okurecordinga. Abantu bagenda banafuya eddiini bwe batyo mpolampola nga bwe baanafuya ensi ya Take. Baanafuya Take yali nsi ya Busiraamu. Abazungu baginafuya abo Abamerika ne baginafuyiza ddala. Abatake ne batuuka n'okwaziina mu lulimi lwabwe olutake nga tebasobola kugamba nti Allahu akbar Allahu akbar. Era abazungu baali bakola lipoota nga baddayo ewaabwe bagamba nti qadayna Turkiya walan takuuma ba'da al-yawm. Baga nti Take tugimazeewo ne tugiteeka ku ttaka teriddayo kusituka. Era abaali mu conference bonna ne bakuba engalo abazungu kubanga baabatuusa ku level nga tebasobola na kwaziina. Naye nga Take yali nsi yaabo ki? Akali abantu bagenda banafuya bwe bati ensi ez'Obusiraamu. Batandikira ku bintuntu ebibalaga nti omuntu bw'akuza ekirevu n'ateeka engoye ze waggulu nti oyo mutujju. Bwe balaba seeka nti baseeka baba batujju. Omuntu n'agenda nga atya okutumbula eddiini ye. Ekivaamu ne bagenda ku bintu ebiralalala, omukyala bwe yeebikkirira mubagire bwe muti. Bo ne bagenda nga banafuya eddiini. Wuuyo kati bagenda bayingirira kwaziina, simenti eryakkirizibwa, kugaba donation, kuyamba abantu n'ebirala. Ojja kulaba nga eddiini yaffe egenda enafuwa ng'abantu baginafuya naye nga tutudde bwe tuti. Kati n'olw'ensonga eyo tubeere nga tumanya nti okusiibulula Abasiraamu kikulu nnyo omwezi guno ogwaki ogwa Ramadani. Mbadde mbagamba nti omuntu bw'akola umra mu mwezi ogwaki ogwa Ramadani yenkanankana ng'omuntu akoze eki? Akoze hijja. Tuli ffenna Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti fa idha jaa Ramadani fa'tamiri. Yali agamba omukyala min al answari n'amugamba nti idha jaa Ramadani fa'tamiri fa inna al umra fihi ta'dilu hajja. Ramadani bwejja kola umra kubanga umra gy'okoze mu Ramadani ta'dilu hajja, yenkanankana empeereza omuntu akoze eki? Akoze hijja. Kino kyo kya bbeeyi. Allah awa abantu obusobozi ne bali mu kugenda e Makka. Nze sinnalabayo bantu batuuse Makka
ngabadde bagenda mu nsi ez'enjawulo Hong Kong, China, simanyi weya, bejjusa ne bagamba nti senga obulamu bwaffe bwonna bwatandikira wano tetwali egombye genda mu nsi ndala. Olw'ebirungi Allah bye yateeka e Makka ne wa okusanyusa kw'e Makka ne Madina tekuli mu bizimbe nti ojja kgenda otunule olabe flat. Obulungi bw'e Makka buli mu mutima. Bw'oyingira e Makka ne Madina obulungi bwayo obufiiringira mu mutima, tekuli mu bizimbe. Olabye enguudo eza kalina, olabye enguudo ez'omu bbanga, olabye ebizimbe otunula bwoti n'okoma flats. No, obulungi bwayo buli muki mu mutima. Oyingira e Madina n'olabira ddala nti ddala nabbi wano we yawangaalira. N'oyingira e Makka n'olabira ddala nti wano nabbi we yazaalibwa, bannabbi baali wano. Olw'obulungi obuliwo. Tegerekisi naye bino ebyalo ebyaffe n'ebibyo Kasenge n'ewalala kikuba mutwe otuukayo ne weewuunya. Ekibuga kiwunya. Akali otunuulira capital city yaffe Kampala. Omuntu okutendereza nti tulina ekibuga Kampala yatatambulangako. Teriyo yali atambuddeko mu nsi ez'enjawulo n'alaba Kampala n'ateekubagiza. Kibuga kyawe kibeeramu ebinnya. Musobola n'okusimba ekitooke. City, capital city, ate temuli nguudo, n'obeera ku kolansi ate ng'olinga ali ku luguudo lw'ettaka. Enfuufu yennyini. Abasajja bano abatalinaamu na nsonyi n'aleeta kabangali tipa n'ettaka lyasimye wali, n'akutama n'omugongo ate ng'ayoola ettaka ku kanta ng'ateeka mu kolansi azibikira ki binya mu Kampala mu kibuga gye tuyita capital city. Gwakungiriza ekyo gwatanaba kutambula ng'ova kikuba mutwe n'oyingirako e Kampala n'ogamba Mungu yatuwa ekibuga. Era bw'olabira ddala nti tuli mu geyeena wano. Tosobola kuddira kibuga tekibeeramu ettaka, temuli nguudo, okuzibikira ebinnya ate n'oleeta ettaka lyotemye wali. Malamu simanyi kiki oli n'azibikira. Suweji awunya Kazambi bamutaali omwo. Nkuba ekusanga olabe amawano. Kale Mungu bw'atyo bwe yatugerera n'atusiimira okubeera wano. Tusabirewo obusabizi ki? Dua. Naye ng'ebiriwo tebikola ki? Tebisanyusa, tebiwooma. Njagala olwaleero okufundikira ngambakubiriza kugimu ku mirimu gye tulina okwenyigiramu naddala nga Allah atuyingiza mu mwezi ogwa Ramadani. Mulimu ogusookera ddala Qiyamul Layl, okusituka ekiro, okuyimirira. Beera nnyo mubayimirira. Allah bwakutuusa yimirira. Saala ettalawiya nga bwe tugambye nti man kaama, nga nabbi bwe yagamba sallallahu alaihi wasallam nti man kaama Ramadan imanan wa ihtisaba gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Omuntu bw'asituka n'abeeramu abo abayimirira, Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwa amazambi ge yakulembeza okukola. Tubeere nnyo mu bantu abasituka. Saala ekiro, yimirira mu salatu tarawih, osaale ne imaamu. Omulimu ogwokubiri addu'a, okusaba ennyo, okuwanika emikono eri Allah. Beeramu abo abasaba. Tulina obwetaavu. Wakad kaana maji'u qawlihi ta'ala wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni karibu ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li waliyu'minu bi. Allah bwe yali annyonnyola amateeka agafuga okusiiba, bwe yali agannyonnyola bw'ati, alina bwe yatuuka Allah n'ayimirira n'ayingizaawo ibaada y'okusaba. Amanyi bagamba nti Allah okubanga yali annyonnyola amateeka ga kusiiba n'aleetamu ibaada y'okusaba, kukulaga bukulu bwa kusaba naddala mwezi ogwaki ogwa Ramadani. Beera mu abo abasaba ennyo abawanika emikono eri Allah. Sabe Allah akumalire ensonga zo. Tulina ebyetaago bye twagala mu nsi. Ate omuntu byeyagala mu nsi tasobola bimalayo. Buli kyolaba okyagala. Naye saba Allah akuwe ku ebyo ebyetaago by'oyagala.
byolulunkanira atiisiti kubiba bitaano ofuneko ebimeka ebisatu oyagala kino oyagala kiri oyagala kiri Allah wakuwaako ebisatu ku ebyo ebitaano ku 10 wakuwaako ebino oba bitaano oba ofunye kubanga bye twagala bingi tusabe ebyetaago bya akhira nga Allah okumusaba ejjana okusonyibwa okubikkirirwa obumogo bwaffe Allah akubikkirire oleme kuswazibwa kuki kwa akhira kati okusaba ennyo eddua tubeere nnyo mu bantu abasaba mu mwezi ogwa Ramadani bulwoli oli ku mulimu saba nnyo Allah subhanahu wa ta'ala omulimu ogwokusatu gwe tulina okunyiikira ennyo mu mirimu egy'enkizo al-itikaafu okutuula ki itikaafu mu muzikiti kana nabiyu sallallahu alayhi wasallam ya'takifu fil ashr al-awakhir nabbi yakolanga nnyo itikaafu mu 10 erikola ki ebisembayo mu mwezi ogwa Ramadani kati beera mu abo abatuulako itikaafu mu mizikiti ng'ekikutuuzizza kutendereza Allah ekyokubiri aljawd okugaba nabbi sallallahu alayhi wasallam yagabanga nnyo mu mwezi ogwa Ramadani wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadani bwe kyatuukanga ate mu Ramadani ng'agaba nnyo n'okusinga awalala beera mbagaba gaba liisa abantu saddaaka nnyo naye abantu bagenda ate ne bagaba ne boonoona empeera zaabwe ez'okugaba n'ayita abantu awaka n'abaliisa emmere n'atandika obbalangira akaceera ako kawulidde oludde ebbanga ki nga tokalya bambi olw'okuba mugagga n'omuga haji Ramanzani aga tonnaba tolangira bantu toduula ate oba oyagala okufuna empeera ennene kyoliddeko ne b'oyisa okubasibula kyoba okola ki kyoba olyako okuggyako ng'olina endwadde ez'enjawulo nti baakugaana okulya ennyama n'odda ku binyeebwa niye oleeta otya abantu okubasiibulula mu makaago mu kikomera n'obawa ebijanjaalo n'ebinyeebwa ate gwe n'osika ebifi yoga y'emmere yammwe mugumiikirize mwavu taba na choice bantu bayise kubaliisa bulungi baliise bali bulungi akati nabbi yagabanga nnyo mwezi ogwaki ogwa Ramadani beera mu abo abagaba ntegerekisi banayo okugaba kikulu nabbi sallallahu alayhi wasallam ajwadu nnas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril nabbi yagabanga nnyo naddala mwezi ogwa Ramadani nnyo sallallahu alayhi wasallam tubeeremu abo abagaba tubeeremu abo abasaddaaka tubeeremu abo abeefaako omulimu omulala qira'atul Qur'an ogwokuna okusoma ennyo Qur'ani nyiikira nnyo mu mwezi ogwa Ramadani obeere ng'osoma Qur'ani kubanga Allah yassa Qur'ani mwezi ogwa Ramadani shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an Allah yagamba nti Ramadani gwe mwezi mwe yassize ekitabo kye Qur'an era Jibrilu yajjanga mu Ramadani neyigiriza nabbi okusoma Qur'an ne bagisomanga ne nabbi akati naawe Ramadani bwetuuka nyiikira nnyo funa omusomesaawo akuyiseemu funa omuntu asobola okuyisa mu Qur'ani ogiwa obudde abantu bagenda ne bagaa nti ndi bize naye teriiyo budde mu budde bw'olina bw'ogenda kufunanga buli special nga bwa Qur'ani obwo bw'olina bw'ogamba nti you are busy gezaako nga bwe kisoboka oteekemu obudde bwaki bwa Qur'ani weetayiminge ogambe nti wenzuuka ku makya nkola kino ne kino ne nsoma Qur'ani nga sinnagenda ku mulimu bwe mala okusaala asiri ntuulako awo nga bwe nninda futaali ne nsoma Qur'ani oba we tumala ettaraweeh bwe mala okuwummulamu bwe nti sinnaba kwebaka ne nsoma Qur'ani beera n'obudde ng'olina timetable bw'oba tolina budde busoma Qur'ani beera mu nga tomanyi kusoma Qur'ani beera mu abo abagiwuliriza
beeramu abo abagikola ki abagiwuliriza obeere ng'owuliriza Qur'ani bwesomebwa. Naye omuntu agenda n'abeera nga tasomye Qur'ani ate takoze eki. Omulimu omulala itaamu okuliisa emmere. Wali kubadde kugaba naye wano kuliisa mmere. Muliise nnyo abantu emmere nga Allah bw'agamba nti wayut'imuuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Abantu abo mbatunuulire nnyo, omuli ba orphans bamulekwa, abasibe. Tulina baganda baffe abasiraamu abali mu makomera ag'enjawulo, abamu batera n'otuwandiikira amabaluwa, bali ekitalya, abali eruzira, abali eryejjinja makomera geeyo, waliwo abali ekabaale, basiraamu nga babasibira eyo. Naye nga Ramadaani bwetuuka banoonya obuyambi okubaliisa ku mmere. Tulina bannaffe nga babasiba, nga naffe wano mu muji gwaffe tulina muganda waffe bamusiba, era atera nnyo tukubira akasimu, seeka embeera egaanye, n'akuwa essimu y'omusirikale omuteereko, naye nga yagamba 2,000. Can you imagine? Omusiba okulaba ku 2,000 abanga afunye akakadde, nyaga 2,000 n'omuteerako 2 n'asanyuka, omusirikale n'amulyako 5 n'asigaza ogumu ekitundu. Mubayambe, musobola okwekolamu omulimu. Hatta ne wano Empigi waliwo ekkomera lirimu abaki obuyinza gandi n'agenda ddi ekitalya, ginda awo Empigi waliwo ekkomera ery'abasibe. Waliwo omuntu gwe basiba n'atuuka ne ku level nga niwe bamutuma ku dduuka takyasobola kudduka. Omwali mbalabyeko mukulu watambula mu yunifoomu ye ey'ekkomera nga ne bamugamba nti genda ekyengera oleete buttajja, n'amugula nga tasobola kudduka. Oyo omanyi omusango gwabaako? Omanyi n'ebbanga lyaba amaze mu kkomera? Kitegeeza lyamazeeyo liki? Ddene. Kati agamba nti ate bwe ntoloka ne bankwatako bansalira buki? Bane twebaze Allah okubanga toyingirangako mu kkomera. Weebaze Allah. Ate ekkomera okuliyingira kyangu, liringa kufa. Omwana we yennyini akuyingiza ekkomera, neiba yennyini akuyingiza ekkomera, ozimba ekikomera naga yayingidde ewange. Okugira awo haji jangu otuwe wano ku statement, olutuuka towa viatu. Towa viatu. Unacheza wewe, towa viatu. Yingira kawo. Todda komera zibu. Kati ffe abavuga emmotoka owa boda agigwamu ng'ate kakoze ensobi kennyini akasajja ako likkajigira bwe kati kakana booti okasaabadde, kubanga buli atomera gwoba n'omusango. Bw'otaga nti abadde mu nsobi baga lwaki tomulabye n'omusevinga obulamu. Ntegerekisi kati okuyingira ekkomera kiki kyanguule kagamba muganda we yennyini akuyingiza ekkomera mukayanira byabuki byabusika. Ono agamba tugabe Sebirumbi aga temujja gaba kibanja kya muzeeyi. Kakana Muhammad amuyingiza ekkomera, agenze ku poliisi awaabi okumuyita Sebirumbi tatowa viatu. Olukiiko lw'ekika lugenda okutuula nga ono ali mu kkomera ennaku 4. Kati ekkomera okuliyingira kiki? Tulowooza nti ate buli alimu eruzira oba be basibye nti baba n'emisango. Abamu tebalina misango. Omukyalo omu yakyankalana nebba ne bafuna obutakkaanya mu bufumbo, marriage n'egootaana. Omukazi marriage bw'egootaana nga tebitambula bulungi, n'asala amagezi agapanga n'agenda ebweru. Bw'agenda ebweru n'ateesa ne bannyina ng'omwami tamanyi mukyala gye yalaga, n'abaga nti mutandike okunnoonya nga mubuuza omwami wange nalagawa. Abako ne batandika okunoonya mwannyinaabwe naye nga bamanyi gy'ali, ne bateeka ku mukoddomi waabwe akazito ne bamugaa nti alabika yamutta, alabika yamusaddaaka.
ne bagenda ku poliisi yogayoga bamukutte paka luzira. Olina okuleeta wano omukyala gwe wabeeranga naye ng'amawulire agateeberezebwa nti alabika yamutta, kumbe omuwala ali ku kyeyo. Ne bamusiba emyaka 8 naye ng'omukyala ali ku kyeyo, ono ali luzira. Omusajja bajja omulabako mu myaka egyo 8 mubajjanga omulambuula mu kkomera we wali omuntu eyamuzigira amawulire nti omukyala gwe bakuvunaana nti olabika wamutta ali ku kyeyo, ne luli yakomawo. Namugana naye tonjogera tinze nkuwadde amawulire. Wallahi bigenda okunyonyerezebwa, banoonyerezebwa. Omusajja yeewozaako ng'omukyala ali ku kyeyo, naye nga bamusibye emyaka 8. Bagenda okuteekamu awo okunoonyereza, yayita ku kisaawe, bamukooneramu ddi wali ku migration. Ebyo byonna okugenda okukola olwo ali muki mu kkomera bazuule nti omuwala ono gwe boogerako yayitako ku kisaawe, kuteekamu system ng'omuwala yabuuka. Naye ng'ono musajja wattu avundira muki ekkomera kusaba busabi Allah. Ebisobola okuyingiza biki bingi. Muganda wakuyingiza, omukyala wakuyingiza, omwana akuyingiza. Kati saba busabi Allah subhanahu wa ta'ala. Naddala kati nga mu abavubuka abakyalinamu amaanyi agalwana, nja kukuba mukyankalana mu Katonda wa Musosi ne muwakana. Ani asinga obugagga mu nsi nti gunti wallahi olimba okakana bakyankalanye afunyize ngumi amubye amugjeemu erinnya kumuwawaabira paka kuki nga bakusiba. Abamu mukyalwana n'abakyala, nja kuba omukyala bakukime ku makya bakusibe. Kati okwewala ebyo byonna kusaba Allah nakutangira bisobola kuyingiza muki mu kkomera. Kale kindeesezza ekyo nti waliwo baganda baffe abeetaavu ab'okulya emmere. Naye wano Allah yayogera nnyo ku bantu n'agamba nti wayutimuuna at-ta'ama, baliisa emmere ala hubbihi, nga ddala bakyagala, miskiinan, baliisa abo bamiskiini abeetaavu. Ntegerekisi, wayutimuuna at-ta'ama ala hubbihi miskiinan, baliisa bamiskiini, wa yatiiman, ne baliisa bamulekwa, mubamulekwa muyingiramu bannamwandu, wa asiiran, ne muyingiramu abo abali mu buki, mu makomera abali mu buwambi. Tegerekisi, awo ne kuddako emiteeko gy'abantu abeetaavu boolaba nga basobola okwetuusaako ebimu ng'ebirala tebasobola byetuusaako. Muntu gwolaba nga ddala kino yali kifunye naye kino akimiisinga mu bulamu. Bulimu gwolaba asobola okufuna akawunga nga tasobola kufuna ki nva. Waliwo omuntu agamba nti Sheikh Ramadhani yonna akawunga kantuuse wano, kandeetedde n'ekiki n'ekikeeto, kasiibulukira ku buugi, n'akasibulako futaali, n'akalyaki n'akalyaddaako, ne kamuleeta ekikeeto wano. Oyo bw'omulaba jjamaa muyambeko okuliisa emmere. Muliisa emmere mu bantu ab'enjawulo. Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba tuwadde obuki obusobozi. Omulimu guno tugusobolera ddala, naye lwakuba tetunnaba kutuuka ku leve ekakasa nti bye tukola Allah agenda bikola ki? Allah agenda tusasula. Oli n'abeeraawo nga tafaayo ku bintu nga bino ebyeddiini, naye teriiyo kyabbeeyi nga kuliisa mmere. Okuliisa bye bimu ebigenda okuyingiza omuntu ejjana. Abantu abaliisa emmere nga basaddaaka, baliisa abantu, Allah atera nnyo okubateeramu baraka, n'abawa obuwanguzi, hatta n'okwogerebwa kwabwe okulungi ne kusigalawo mu bantu nga basigadde babasabira. Ate era ng'okuliisa emmere kusonyiisa n'omuntu. Nabbi yanyumya ekyafaayo ky'omusajja kyensembyayo nakyo, yali mu Bani Israel, yasinza Allah emyaka 7 ng'akola ibaada nga zonna Allah yazikkiriza, n'akola ezzambi limu
emirimu gye gyonna Allah n'agisazaamu. Musajja oyo ne yejjusa ne yeenenya mu mutima n'ava ku kyalo okwo n'atambula. Bw'atambula n'agenda eyo n'asanga awali abanaku n'atuula nabo n'abaliisa omugaati. Allah n'amusonyiwa n'amuddiza emirimu gye. Kyova olaba Abi Musa al-Ash'ari omu ku basahaba ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali agenda okufa yayita abaana be n'abaga nti udhakkirukum bisahibu ragif, mbajjukiza ekyafaayo kya nannyini mugaati. Ng'abajjukiza ekyafaayo ekyo abakubiriza okuliisa ennyo. N'ekirala obutoonoona mirimu gyabwe nakukola maki mazambi. Naye oli ekyamusonyiisa Allah n'amuddiza n'emirimu gye kukola ki neeraba kye yaliisa mugaati. Olaba otya butya mwana muwala nga gw'oliisizza abantu muceere? Olaba otya abudu nga gw'oguze bulu n'ogaa nti mu mbeera zange zonna ensawo 10 Abasiraamu baziri? Ye olaba oli yaliisa mugaati. Kirowoozeeko. Tegerekisi kikole ki? Kirowoozeeko. Ugambe nti nze mu bunafu bwange nga nze Nantongo sobola okugula kilo 3. Abasiraamu ne babirya mu byalo eby'enjawulo. Mu bunafu bwange nze nga Siraaje sobola okugula kilo za sukaali 4 n'engenda nga nzigaba okuliisa kikulu. Neraba oli kye yakola yaliisa mugaati. Neraba Allah n'amuddiza emirimu gye, ibaada ze yali yakola emyaka emeka 7. Bano ekigambo ky'okuliisa kikulu. Mu bimu Salimani al-Faris bwe yajja okukola risaaki ku nabbi akakase nti ono mubaka wa Allah, we yatuula n'atuuka e Madiina ng'alaba omuntu gwe beetooloddeko, n'agenda n'amukebera ku kibegaabega ng'alina empeta y'obwannabbi, n'awulira ebigambo by'ayogera kubiriza abantu okuliisa emmere, okusaala ekiro. Yavaawo ng'agamba nti teri ayogera bigambo ebyo kujjako nga nabbi. N'atoola shahada, kubanga mu ddiini yaabwe nga tannasiramuka ng'akyali eri mu busoosodooti ebitendo ebyo baali babirina. Kati awulira nabbi ng'abikubiriza abantu n'ategeera nti ono si mulala wabula mubaka waani, kusinziira bye yali asoma mu Bayibuli oba mu Injiri. Kigambo ky'okuliisa mu kitwale nga kikulu. Era kyova olaba amaka agalimu obukodo tegabeeramu baraka. Era bw'owasanga omukyala nga mukodo, nga muki? Nga mukodo, abagenyi bwe bakyala tayagala kujjula. Bw'okyaza abagenyi emmere tagibawa, aga amaka gajja kubulwamu baraka. Amaka agabeeramu baraka ye mukyala ng'omulaba abagenyi bazze n'ayayaana okubagabula ekyo kyalina. Naye ab'ennaku zino kyovula amaka gaffe temuli baraka. Abagenyi ne bakyala, omuntu n'ayongera amanda ku sigiri, tayagala kujjula. Emmere n'agyongeramu amazzi. Aba ali awo abagenyi batudde, agamba abantu nze tujja kulya lumu ekyeggulo, gonnoze ku 9. Tunaalya lumu ekyeggulo, n'okakasa nti wano tewali mmere. Ate ekyeggulo n'aba nkyali wano, kansiibule. Olusiibula ng'ajjula. Tegerekisi ng'akola ki? Waliwo akantu ke baazannya ku TV okwo, abantu bazannya ebintu ebiriyo, bw'obiraba jjamu amakulu. Baazannya akazannyo ng'era oli yakyala bw'atyo, ono n'agaana okujjula, n'atandika okweyogeza. Mmere nno ekyali ejja twala obudde. Omugenyi n'asiibula, bwe yamanya nti asiibudde n'atambula n'agenda, ono n'ajjula ate n'adda. Omugenyi yabasanga bajjudde, kati abaddewo temujjula. Olumaze okugenda ne mukola ki? Ne mujjula. Bani tugabe emmere y'omu emala abameka?
ababiri ey'abasatu emala abana. You share with your friends. Togajja ntuli naye gwe olabanga nti bw'onoogaba tojja kukkuta, mbwe abaana bo tebajja kukkuta. Tubeere mu bantu abagaba. Waliwo abantu nga balina ne firiji zibooze, byokulya biri omwo. Mulimu abagagga abo aba shopping ebintu simanyi bya weeks 2 bya mwezi tadde omwo. Ffenna tetwenkana. Naye n'ekyo ky'olina wadde ofumbye mawogo katogoko kakole ki? Kagabe. Kati amaka agalimu okugaba gabeera mu baraka. Ntegerekisi bw'ofumulanga omukyala ng'omulaba mukodo omanyanga nti omulyango gw'obwavu guyingidde awaka. Katonda asobola obbajjako ebyobugagga mpola mpola ne bigenda nga bisaanawo. Eyali alina nga tokyakola ki? Nga tokyalina. Kivudde ku buki? Ku bukodo butagaba. Banimuliisa abantu emmere. Era nze naalibadde nkubiriza nti amaka gaffe ge tulina, omuntu yalibadde aliisa ku bantu emmere at least mu mwaka emirundi 2. N'obaako abantu boyi, n'oba toyise bangi, n'obaako abantu boyita bajjeko naawe bali. Naye ate ffe oluusi tuliisa bagagga bannaffe. Olina agamba nti bagagga abeegattira mu kibiina bwe kiti balina ekijjulo. Bantulye. Waliwo abasajja bali awo mbalala balina kusema bakiyita mbuzi, bakiyita batya? Bo basisinkana balya buli mbuzi ezenjoke. Banga bojjangako embalala ojjanga ne tukuteekamu. Nisengeze embuzi baziwa abanaku. Naye bo bennyini beesobola bali mu kulya mbuzi. Buli mwezi bali embuzi. Sigamba emu. Embuzi ne baziteeka ku miki, ne bakiyita ekibiina kye bakiyita ne bakiteeka ku, ne baziteeka ezo ezikunamye ezo ezibookyezza ez'amasigiri, batuula wali ng'ekibaleese kulya mbuzi. Naye senga baga nti tuyite abaki? Abanaku tubaliise. N'abalala bangi gye bali. Ntegerekisi. Kati ekigambo ky'okuliisa kigambo kikulu, kyettanire nnyo bw'obeeranga awaka n'omwagalwa wo gw'olina, okubiriza nnyo okugaba. Mugende nti mu bimu ebiyinza okutuleetera amaka gano ne gatabeeramu mikisa butakola ki? Butagaba, butaliisa. Mujjukira bulungi ekyafaayo ky'ensembyayo ekya Aisha radiyallahu anha. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasala dhuhiya. Aisha n'agaba. Nabbi bw'akomawo n'amugamba tusigazza ki? N'amugamba nti ennyama yonna ngikoze ki? Njigabye. Nsigazzaawo kato. N'amugamba nti aa gy'ogabye ye yaffe, gye tusigazza si yaffe. Gy'ogabye ye ki? Ye yaffe. Amakulu gy'ogabye eri mu bungi gye tugenda okufunamu empeera. Eno tugenda kulya, tumale tugende manju. Naye eri gy'ogabye ye yaffe. Naye gwe senga ojjanga mukyala we agabidde abanaku sukaali. Sukaali ng'ewamuleese kilo 2, agabyeko mu kitundu asigaza hafu. Naga taata Musa, kya sukaali yenna mugabye. Oyinza omukuba n'omugyamu n'amanyi, n'omulangira n'okubira n'abako. Mwampa omulalu agenda kunziza emabega, tamanyi kusevinga, tamanyi nnaku. Sukaali adiibuuda mudiibuude. Bano ekigambo ky'okuliisa kikulu. Okuliisa kiki? Kikulu nnyo. Ekyafaayo mu kimanyi eky'omukyala eyajja era mu maka ga Nabbi Muhammad. Hadisi ya Aisha. Nga Aisha entende eziriwo zeezo, n'akwata entende n'agiwa omukyala eyali omunaku n'abaana 2. Abaana ne bali entende ne batunuulira maama. Maama n'akwata entende gye yali alina n'agimenyamu n'agiwa abaki? Abaana. Mutunuulire obulumi obwo n'okugaba. Omuntu watuukira ku leve eyo nga nekyawadde abaana tekibamala, naye ng'anoonya kyakulya. Mulowooza teriyo families ng'abantu banoonya ekyokulya bwe batyo, ng'abamu basiibulukukira nga bagatta bugasi bikoola bya miyembe ne bajjamu supu ne bajjamu akawoowo, abamu nga balya bikuta by'amatooke abusalaasala. Nze kennyini ago amaka nagabaddemu, era we nategedde nti abantu bali ebikuta byaki? By'amatooke, nabadde sikimanyi. Naye nakyadde nga nina omulwadde gwe ngenza okulaba mu maka
ninsanga ku makya ng'omukyala atema ebikuta byemuwa mmwe embuzi, ebikuta by'amatooke ng'abusala asala bw'ati. Ne mubuuza kiki? Nange eno mmere tubirya neewuunya. Asala abutema bw'ati. Saagadde mubuuza nti biwooma, nategedde. Niraba ffe gw'oli ku leve eri ebikuta by'amatooke, niraba oli abitema babikole ki? Kyokka nga ne gwe ngenza okulaba mulwadde, baawe mulwadde, atema obukuta obwo amukolera emmere. Kyagala omanye abasiraamu okulowooza kwammwe kumpi. Waliwo ayinza oga seeka wategedde oti oba ddagala. Eddagala lyoliwuliddewo. Waliwo ayinza oga oba seeka baamugabe mulwadde amuwa obuntu obwo. Ye mmere talina kyakugira. Ntegerekisa mane tusaasira abantu ezo famire gye ziri n'ezisinga awo okuba obubi, naye itaamu taam wa khasa fi hadha ash-shahr, okuliisa emmere abeetaavu n'okusingira ddala mwezi guno gwa Ramadaan. Beera mu bantu abaliisa, bantu abagaba, abawaayo bannaffe balye bakkute. Waliyo abaana bamulekwa, waliyo bannamwandu, waliyo abali mu buwambe, waliyo abantu ab'enjawulo dhawil hajat. Wano ku muzikiti woolabira ddala wano ewaffe ojja kulaba ttiimu y'abaana wano ewaffe, wano Kivulu, n'olaba abantu nga balya. Bwe batafumba n'ettalawuya tebajja, baba banyiivu. Ekyo mukimanyi bulungi, tebadda. Kasita mmalo baga nti magaribi bannaye inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Olwalo tetufunye, tukubye ku ssimu za seeka bwedda teziriiko, yatera otuyamba n'atusakira omuceere naye tetufunye. Kuyisha tebajja. Ogenda okulaba masimu, seeka naye wabaaki munaatuyamba ddi ffe abantu? Tugambire ku basajja baabo abaawo nga munyiivu muzivu n'omugaa kiki tetulidde, futaali tewabadde, ogwo omuzikiti mugusse, aga amasimu ngafuna, ogwo omuzikiti mugusse. Era abantu bagenda kweveera, era wallahi ogenda otuukawo kuyisha ovuze emmotoka ozze nga beevedde. Ogamba seeka nembuuza seeka kiki? Munnaye olwaleero tetufunye emmere, wedda tukuba essimu ate naye tokwata. Okoma ebyo mmwe abali ku bukiiko mubimanyi byenjogerako. Ekigambo ky'okuliisa emmere tukitwale nga kikulu. Baba bagambanga nti muleete 2 1,000 tugatte tufune akasawo k'omuceere tufune bwe tuti, mukikole. Oba osobola kugulira bantu nsawo ya myera, gikole ki? Kigule kireete. Temuzanyira mu ibaada eno ya bbeeyi, ayinza empeera Allah agenda zikulaga olunaku lw'ogenda okubeera mu ssanda. Waliisa abantu. Kigambo ky'okuliisa mukitwale nga kikulu kya buvunaanyizibwa, mukiteekeko amannyo amagego, temukigayaalirira biidhinillah. Saba Allah nannyini buyinza atuyingize mwezi ogwa Ramadaan. Saba Allah atusobozese tukoleremu emirimu Allah gy'ayagala. Tumwegayira Allah subhanahu wa ta'ala atuwe obulamu obulungi, atuwe okukola ibaada Allah ezitusembeza gyali. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe empeera y'abasiibi. Tumwegayira Allah atuwe obuwangazi obulungi, atuteere mu baraka, atukingiriza obwavu n'obukafiiri, atusonyiwe amazambi gaffe. Tumwegayira Allah atuwe enkomerero ennungi, atufuulire ejjana nga buddiro bwaffe. Tumusaba Allah ateere baraka mu baana baffe, abatulongooseze. Tusaba Allah atusitule mu madaala, atwongere ebyengera bye ayi Allah nga tatukendeezezza. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Suubira nti ndowooza Sande ekoze eki? Essembyeyo ejja tujja kuba tulanga mwezi, tujja kubeera mu kulanga. Kati inshallah eddaruso yaffe ejja okufundikira ya Lwakuna. Ku nnaku ezange ze njogerako. Ntegerekese.
kati sande ejja inshallah tuyinza okubeeramu abo abasaala ki abasaala ettarawe. Tusaba Allah atusinkanye nga tuli balamu era tuli mirembe, atuwa obuwanguzi bw'edduniya n'akhira, atumalire obwetaavu bwaffe, atukingirize endwadde, atuwa emirembe mu nsi yaffe, atuwa abakulembeze abalungi. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fikum barak.